Abakyala ng'omusajja wa kuzina kaluutu kamu. Mumala ebbanga oluusi temwegase kyokka we mwegatta n'akuzina kaluutu kamu kitegeeza akukomya mu kkubo. Totuuka amazzi gakuluma omugongo gukuluma bannange omukazi buli w'omutingula n'otabaako ky'omukoledde kibi nnyo. Kimulwaza omugongo ebyaddala nga si byakweyogeza nga si byaki ebyaddala n'alwala. So mwe abakyala namwe muyiga okuzina ku basajja. Nabagamba mulekerawo okwefeebya n'okulowooza nti buli kimu omusajja yalina okukikola simanya biki. Bino ebintu birimu obulamu ate obwaddala. Mukitegeera. Gwe bw'oluma omugongo ye si yalumwa. Omusajja mulinde nga yeebase. Omuzuukuseeko naye akuzinemukko bannange. Ffe bannange mumbowa oluusi. Omusajja bw'aba akomyewo waka n'akuzinamu kaluutu kamu n'agwa muleke tomupapira tomulemerako kubanga aba akooye oluusi ne bw'omukaka omukira gugaana kuba yena kukola ku mputtu nti omubiri guba gukooye aba alinza obutakolera ky'oyagala. Kasooke mbabuuzeeko mwasuze mutya mwasiibye etya mwenda muli mutya yonna gye musinziira okumpuliriza okundaba sayinsa okubalaba n'okubeera nga buli kwenteekayo kenteekayo mujja. Gwe omuntu yenna gwe nandisi returning subscriber ya subscribing edda nga buli kenteekayo bambi ojja n'okalaba omukama akumpeere ky'osinga okwagala akunsasulire ate era akumpeere ebirungi byereere. Ate gwe omukadde nga gwe gwe omupya nga bambi gwe mulundi gwe ogusoose okugwa ku channel eno nja kusaba subscribing obeere ng'ofuuka kitundu ku ffe subscribing obeere nga buli ketuteekayo tokasuba ku channel eno tusomesa emisomo tusomesa ebyobulamu tusomesa ebyamaka ebyomukwano kale ekituufu kiri nti buli kimu tukitetenkanya ne tubeera nga tukola ki nga tukisomako. So by'olinza okusangawo nga tobyagadde teweeraliikirira gendinda ebibyo biba bijja kujja nga tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe. Mbadde mbagamba bakyala nti muyige okubeera nga mutetenkanya abasajja bammwe. Omusajja bw'aba akuzina n'akulaga nti akooye naye ng'akubye kaluutu kamu muleke yeebake muweemu essaawa emu ssaawa bbiri ssaawa ssatu neweziba nnya. Jjukira gwe omukazi ebiseera ebisinga omusajja bw'akuzina n'akuleka mulooko tosobola kufuna tulo tuli comfortable nga gwe bazinnye bya ddala nedda otwo tujja naye tetubeera ng'otwo nti osobola okwebaka n'obulizaako. Bodde nga lutambuza omukono mpola mpola omuzuukuse wabula saagala omuzuukuse Sam John Peter tomuyita bwotyo omukazi omusajja omuyita mpola mpola ngera naye bw'oyagala ate omuyita otya mikono gyo gye kikola osobola okumunywegerako tandika okumuweeweeta ate bw'oba oli munuunyi waagwo gwe ate biba bigenda kwanguyira kubanga ogenda kukkirira bukkirizi odde ku kitwonoone nga bw'okikomberera mpola mpola bw'ozannyisa ebiboolo bye ajja kuzuukuka ate aba azuukukira mu maanyi. Amaanyi kyeki nti azuukuka guyimye ng'awulira gulunduze gwetaaga kuyingira kituli. Bw'azuukuka waba ajja kukuzina. Mulekerawo ebintu bino birekera abasajja n'oyagala nti yaba akutandika bw'aba takutandisa olwo temuli ezina ate gwe ali mu bwetaavu ate gwe ayagala bakkoleko emikolo mukwano olaba nga biri feya tekijja tekiggwa. Bw'oba gwe ali mu bwetaavu laga nti ndi mu bwetaavu oli mwami wo aliwo okumalira bizibu byo na bwetaavu bwo nga nawe bw'omumalira obwetaavu bwe n'ebizibu bye. Mulekeraawo okuteeka ensonyi mu kisenge kye muba mulaba mubeerawo ne muŋŋamba nti singa amazzi simanya tegajja kubanga ensonyi zikulemesa okuta omubiri gwo. Naye bw'onajja ensonyi mu kisenge kyo mukwano ogenda kunyumira amaka nga ganyuma banaye nga mulimu okwezina. Amaka nga gabaamu omukwano amaka nga gabaamu okuteesa naye omukazi buli babeera nga bakuzina nga totuuka omusajja buli bwabeera ng'akuba kamu n'agwere amaka teganyuma olwemu abayombayomba ebyetaagisa n'ebiteetaagisa buli kimu kibanyiiza n'abaana ne babeetamwa ne babalaba bakabaga abo bombi we bali tuwedde. Naye ng'ate mwandibadde mulina emirembe naye ng'ekibabuzaako emirembe ebyo omuntu atazina bulungi oba atakkuta kwezina anyiiga ebirimu n'ebitaliimu mwe temukigendereranga naye njagala mukigenderere. Bannange anyiiga n'oga katono anyiigidde ki naye ng'ekimunyiiza muyimo gumuluma tewali agukwatako omusajja simanya ate biki. So muyige okwefaako oba okwerabirira tolinda musajja kubeera nga buli kimu yalina okukiggusa nedda nawe osobola okitandika ne kigguka.
omusajja yisaayisa emikono omuzuukuse ate bw'oba omanyi okugutuulako bwe guyima bulungi ne gwereega bwe guti tekigaana gutuulako n'ogulaga faya oba n'omulaga faya gutuuleko mpolampola. Nabasomesa engeri gye tuziramu omusajja gw'atalaba vidiyo osobola naawe ginyoonya ku Senga Faith 256 oba ojja gifuna. Nabasomesa engeri gye tukwatamu omusajja n'omutandika mpolampola. So mukyemanyiize nti muzuukukireko nga naye bwakuzuukukira nti omulimu gumuluma gumazeeko emirembe ayagala kuzina alyoke yeebake. Naawe muzuukukireko olyoka omutambula ekiro ajja zuukuka atajja kusabula oba ajja kuzina onyumirwe. Naye n'obaawo weekomoma weekoza olya otuba tukubuza iba neze nniza okuba oyana mutulo shia gundi waali alinza okumpa otulo gwe mumanyi ebintu ebyo ebiwa omuntu otulo bannange olinza okwebakanga bebi n'oloota n'ebirungi naye oli eyo oloota birooto bya ntiisa oloota simanyi oli bamusazeeko omutwe ebyo byonna ekibireeta bukulwawo kuzina mmana nakubeera ng'omukazi omwina naye nga tomuzina kulwawo kubeera ng'olya ku mikira omusajja omwina akulyawo naye wa tomulya omuterekera ani saidi kiiki oba saidi kiiki ajja mukwatirako mukwano bamutwale ojja genda okwagala okukola bino bye nkugamba ng'oza anti ejja kundabanga malaaya anti ejja gamba bannange ye omukazi tampeeza oyagala nkuweze ngende kwani ku neiba oba sina kuweza olina kunkola bye njagala nenzikuta ne neebakaawo nja kuweza naye gwe ontinkuula n'ondeka mu kkubo ate nammwe abasajja njagala mukimanyi nabagamba kaluutu kamu ebiseera ebisinga tekayamba mukazi omukazi aba yakatandika okukyamuka gwe n'omala ate n'oteekaka ne weebaka kale nkitegeera nti oluusi tukoowa go ge mazima tukoowa n'oyagala kale otuuse omukolo nga bw'oli omufumbo oddukanye emirimu gyo naye ate ng'obukoowu bukukola ki bukutwalaganya bati ekiro yimuka mukyalawo muddeko muzineyo kaluutu akookubiri waakiri bubiri kale tumanye nti wamuzinye busatu muzineyo kamu weebake ne kumakya omukero muzineyo kamu okimanye nti kiri bulungi. Omukazi buli bw'omuzina n'atatuuka ku ntikko kikosa obulamu bwe health wise kikosa obulamu bwe. Amazzi gali eri gaba gakoma ku mugongo gapayiringa eyo kubanga amazzi ge tumala gava ku mugongo gapayiringa eyo gonna ne gamulumya omugongo abeera stressed anyiiganyiiga buli kaseera tabitegeera naye nga obuzibu buvudde kwani ku ggwe. So namwe abakyala bw'oba oyagala amaka ago gabeeremu emirembe zina ku musajja bw'abanga byakuzina tebigatta muzina ate osobola omusajja okubeera ng'okola ki ng'omuyambako okuzina ebinyuma nti bitya nti gwe amulaga ekyokukola omulagirira mpola mpola bw'akuzuula n'amanya nti ayagala nnyo kino ayagala nnyo kiri ng'ekintu kitambula ate buli omubeera mu mukwano bannange ebintu bikola ki bitambula bannange okozina kulimu obulamu simanyi nakumanyi mmwe abantu abeetayizira kyemuliko sikitegeera mugikuumira ki ejja kufegenemu n'envunyu munno muwaako ezinire kasita obeta sibawagira kwebaka noono n'oli sibyagalira ddala ebyo binyiiza infact binnesittaza kyekigambo kyenkozesa ekyandiggyeyo ekituufu okufumita wano nawali si birungi at all oba results ezibivaamu teziba nnungi naye funa omuntu wo mwesabule mubeere bulungi omukama bankuumire temujjanga okwo bagala nnyo bantu bange.